yayogeranga byayogeranga nga bijja kwagala kwa mutima gwe. In huwa illa wahyi yuha, byonna byayogeranga bwali bubaka obwassiwanga gyali okuva eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati tokaluubirizibwa mu nsonga yonna bw'osomesebwa nti yagamba omubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam oba yakolanga, tokaluubirizibwa kola era tambulira ku ekyo kye yasomesa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe tunaamwagala ne tukolera ku ebyo Allah bye yamuwa okutuleetera, Allah yagamba nti yuhibbukumullah, nammwe Allah agenda baagala, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah abasonyiwe amazambi gammwe. Allahu akbar. Nsaba Allah tuwe okwagala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwannama ddala. Omuntu yenna bw'amusaalira olusaalira lumu nagati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu biha 10, ye Allah amusaasira ensaasira 10. Bw'osaalira omubaka alayhi salatu wassalamu mulundi gumu, Allah kuwa ebirungi 10. Nsaba Allah ateeke mbaddu abasaalira ennyo omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Omuntu agenda osinga okuba ku lusegere naye mu jjana yawmal qiyama ye muntu eyasinga omumusaaliranga alayhi salatu wassalamu. Nabekyo mikwano gyange baganda bange ab'ebitiibwa, twagale nnyo omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tumufuule nga yendagiriro yaffe byonna bye twagala okukola mu bulamu bwaffe, mu ddiini yaffe, mu nkolagana yaffe n'abantu abalala. Twekwate ku njigiriza ey'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nkutira omwoyo gwange n'ejja mu okutya Allah. Abange tulongoose akaseera konna biidhni rrahman tugenda kusinkana Allah, naye tulongoose. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ittaqullah, muti Allah. Yali agamba ffe tuti Allah subhanahu wa ta'ala haythu ma kunt, buli kifo kyonna wooli wangaalirawo ng'oti Allahu tabaraka wa ta'ala. Yatugamba nti ittaqullaha haythu ma kunt wa atbi' sayyi'ata alhasana tamuha. Ate ebibi by'obadde owangaalirako, by'obadde okola, amazambi g'obadde ositudde, gawummuzeeko wansi, otandika okukola ebirungi. Ebirungi bino by'ogenda okukola oluvannyuma lw'okuwummuza amazambi ku bbali, bigenda kusangulawo amazambi g'obadde okola. Obadde munywi wa njaga, obadde munywi wa mwenge, obadde mwenzi, obadde mulyaz'amaanyi, emmali y'abantu buli akwasa ku kintu akaaba. Allah omubaka alayhi salatu wassalamu atugamba wummuza wansi. Akadde konna Allah tabaraka wa ta'ala agenda kutrapinga. Wandyebala mbagenda obeerawo ku Mande nga ne mbagenda okukeesa ekiro kya leero toliimu. Wandigamba nja kulongoosa mu Ramadhaani ejja nga ne Rajabu Jumada al-ula togenda labako yadde n'omwezi n'ogumu. Tulongoose nga Allah kyatuwadde akaaganya, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti alladhi khalaqa al-mauta, Allah ye yatonda okufa, rabbul alamin, wal hayata, n'atonda n'obulamu. Olwaleero ffe abalamu tuli balamu ku lwa buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tekuli kuffe mugezi nti ensonga lwaki oli mulamu. Tekuli kuffe nti tuli balongoofu nnyo nti nze nsaala jamaa sigwebwako wudhu
nze Qur'an njisoma buli nnako okuva ku Al-Fatiha paka ku Nas nti ensonga lwaki Allah akoleseewo si ddwaliro lyolina nti lyeddungi tuli balamu ku lwa kusiima kwa Rabbul Alamin ate n'abafudde mu ffe eyo nteekateeka ya Allah tabaraka wa ta'ala ne Allah buli lwabaako baatujjamu yagamba nti liyabeluwakum mba mbagezesa ayyukum ahsanu amala ani kumwalongoose emirimu gye ne basiraamu tulongoose tolina nsonga lwaki osala ekimemeya bw'oba okakasa nti ogenda kusinkana Allah era ng'okakasa nti bye yasomesa omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaali mazima yakolimira omuntu yenna asala ekimemeya ne gwe bakisala omusazi ne gwasala ekimemeya bombi baleka ekikolimo kya Allah tabaraka wa ta'ala akhiri kalimu tulongoose tukole ebintu nga tugenda bifunamu mu maaso ga Allah ebitalina nsonga tubireke ogenda tuka mu maaso ga Allah nga wasalanga ekimemeya Allah agenda kuwa mpeera za kimemeya oba agenda kuwa bibonerezo bya kimemeya singa Allah akutrapinga wakati wa magharibi ne isha no sinkana Rabbul Alamin Allah ogenda mwanjulira biki abasiraamu bangi ennyambala yaffe eganye okutereera tukyenyumiriza namu engoye tuzirinnyamu bulinnyi abasajja twambala bupati noyambala empale ngeringa panti subhanallah waba mukyala tumulemerako fine tulowooza nti Allah yalagira bakyala ennyambala abaami n'atuleka ebbali subhanallah owulira otya nga omukyala ayingidde wano okusaala naye nga ali mu sikaati nnyimpi nedda njagala gwe omugumu oba alabanga kigwana gwotwesobolemu otule saidi yiyo abasigadde ffe tuga nti subhanallah simanyi musiraamu ebibuuzo bibeera musiraamu oba yakasiramuka era tubeera mu kwebulirigana nti muleke dindako oba ina gwayagala ayinza oba yakasiramuka oba agudde eddalu ebibuuzo ebibeeraawo naye nga ekibuuzisa byonna ekifaananyi mwali n'ekifo wazze nga tebikwatagana nga bwe weewuunya omukyala ali mu mpale mu sikaati ennyimpi naffe bwe tukwewuunya omusajja ng'oli mu mpale ekweya ate ekimu ku binneewuunyisa ate ng'osaala tulaba nti Allah yaggondeza ekinene nakkalubiza akalinga akatono gwe Allah akyakakulemesezza ate ng'omubaka yagamba alayhi salatu wassalamu man asfala min alqa'abain fa fi nnar kyonna ekireebeeta ku lugoyero ne kisukka akakongovule ne kikka wansi kya mu muliro oba Allah anaakwata mpale n'agyokya gwe n'akoleka simanyi naye kyo baganda bange basiraamu Allah atulekedde obulamu Allah atugezesa ani alongoosa buli nnaku baako diguli gy'ogendako mu bulamu bwo baako kyoyongerako mu byogenda okwanjula mu maaso ga Allah Rabbul Alamin weebanje kubanga olwaleero abantu kitugaana okukola eddiini oluusi bantu bannaffe naye bonna betuwangaala nabo olunaku Allah lwagenda okujjamu omwoyo togenda labako n'omu gwe wekka ne Allah omugenda beera babiri ne Rabbul Alamin taatawo gw'osuusuuta mama yagaana nze omukazi tabyagaana biwulira nako byonna binyumye ezo emboozi z'obujwangawo naye woonaaba oyimiridde mu maaso ga Allah togenda bba nabo ogenda beera wekka ne Rabbul Alamin era olina byokola nga kitaawo tabikkiriza naye olw'okuba gwe byoyagala n'obikola naye kyo baganda bange basiraamu abange tulongoose tosuubira myaka gya bukadde oyinza obutatuukayo tosuubira kumala kulwala oyinza obutalwala kuba tekirina galanti ku Allah nti omuntu agenda offa amala kubeera bw'ati tuba tuli awo nga Allah akimye gwakimye mu mbeera zonna zayagala Rabbul Alamin naye kyo baganda bange basiraamu tulongoose gwe tugenda wano mu Kabuli ffe abasiraamu okwawukana ko batali basiraamu ffe tetwekanya kufa
fa basiramu kubanga byonna bye tukola tweteekera kukola ki kufa olowooza tetwagala ebweru ebiri ebweru essaawa zino ffenna tetubyagala abantu bali mu kweyagala abantu bali mu mabaala abantu bali mu ndongo abantu bali mu bibanda bya mipiira bali mu kulaba firimu bali mu mbeera gye bakakasa nti obulamu bwabwe busanyufu nayo olowooza embeera ebeera mu muzikiti n'embeera ebeera mu night prayer efaanagana basiraamu efaanagana okakasa singa batandika endongo wabweru awo nevuga Allah azinamu atusaasire era tuwekalakaasa bajjawo ebidongo byabwe kono ku muzikiti wennyini bijeewo naye nga mulimu mutima mulimu akasajja oba akakyala nga kawulira essanyu nga kakawulira bakatankuula kati gwokanya kakumaakuma waaye ebyo Allah yabikola ki abasinga abali wano sijja gamba nti mwenna abasinga abali wano music bwavuga omutima gwo guba gwa kukumaakuma tugezeseemu tuwanike emikono olabe bwogenda osigala wekka nga gwe wekka mbugwe tokukumaakuma nedda tugezese musiraamu aga nti emmotoka agambye emmotoka nyingi manyi nina obugambo bwetera okwogera nga neetaasa emmotoka nyingi kwaba ogamba zonna bayinza okukazaakaza bw'ogituulamu bwoti kata music atandika ntambuddeko mmotoka z'abasiraamu bendaba nga omwegomba nga mashallah nga music mmotoka amulina bangi essimu bw'ogamba jaaza nti mpa password buli waggale byosangawo olowooza nnyini ssimu siye era oyinza omuga nti essimu eno yaani sheekh ate ogenze yeeyo sheekh leeta sheekh kankutereko oyagala ti sheekh Qur'an yino wano eno gyolaza sheekh tojja kusobolayo gwenga osobolayo ti kyeweesiga ekyakusobozesaayo eyo gwe gyokwekeyo olaba baganda bange basiraamu bino ebintu bya haramu gwolaba abantu nga bamukola abatamukola si kuba tebamunyumirwa batya Allah ebintu ebimu osobola obbireka ng'otidde Allah kati music Allah ogamba nti goberera mutima kyegwagala omutima gwagala music omutima gwagala bwenzi omanye essanyu lyowulira nga oyogera n'omukyala gwoyendako libula kusinga lyowulira ng'oyogera n'omukyala wo oweeka kubajjukira mu bwenzi bulimba bwereere ate omutima gwagala nnyo ebintu ebisanyusa ebyo ebitasoboka buli lwenkolowoozaako mpulira mpumunga kanti gwawunga no paakinga nti anja kutuuka era okimugamba olaba nga amwenya kiki nti owaye era bamanyira baga nti essimu gy'oliko ndowooza eriko ebifuna nti era subhanallah naye mukyala wo wakikugamba amutuddawo nti manyi haji bwe nkulowoozaako nti wungiramu mulinaawe subhanallah weewunya ebintu engeri bikyukamu just kati nimwe kati ono wakyogera kinyuma ono wakyogera akunyiiza ate nga kyekimu kati emitima tugamba migambe nti kakkana tya Allah ekyo kireke buli woogoberere omutima kyegwagala ozikirira Allah waali kulaga ku kibwokoza music oligasinga namuleka kubanga mujjana bye tugenda osangayo Allah yagamba rabbul alamin wama utitum min shay kyonna kyembamba wadde mu kintu kyonna famata'ul hayati dunya bya muzannyo gwa bulamu bwansi buli kyolaba wano mu dunia nga luwa kirina kiriziganya nange Allah yakimuwa
just awangaleko nakyo katono. Wazinatuha just kunyumisa. Allah yabikola bya kaseera katini era nga bya kunyumisa. Decoration. Allah tabaraka wa taala aina abantu bawadde mmotoka nga atajirina mu bulamu owulira stress. Negwe buuza abalina mmotoka. Abamu emirembe gye bafuna mu mmotoka mitini era obulamu bwabwe nga tebannafuna mmotoka bwali bulungi osinga bwe balina kati nga balina emmotoka. Omuntu awasa omukyala nga buli wakuyitako oyagala mwendako era nga owulira obulamu bwonna nga nenfuna oyo Allah alinsaasira. Wenfunira chance nga nnyini ye yejjusa olunaku luyakkaanya n'omukyala oyo. Golowooza abantu abakyala baffe bwe tufa bonna bakaaba bagamba nti Allah akuze. Abakyala abasajja bafiirwa abakyala n'atuula waatudde asooka n'akaba kino ekisaasaaza ekyo naye watuuka ekiseera n'aga nti naye Allah tageera ki nga kyategeeza gwe okufaako alhamdulillah. Kati Allah yagamba kyonna kyembamba wadde wano bizimbe bakyala mamotoka sente baana ziina mataa byakweyagala nabyo just wano for a moment wazinatoha ate just decoration. Allah yadecoratinga omukyala. Allah bye yadecoratinga yanyumisa omukyala. Olwo akakenda byakazzawo kawala ka muganda wa phone kakali kono kalinga kasajja tekalina kikaliko kiragani na kakazi wera omala ketegeeza nyo kitete ifeso nti kale kakana kawala era emyaka gyako singa kambala empale ne kanzu wati kawala kali akana kalinga kawala tekalina nyo biraga nti kakazi mu maaso awo 13 14 Allah agenda kadikoratinga akawe bbeere lyerege okumanyanga Allah alireega n'engoye wekambala sharia ebbeere ligireega naye Allah okulaga nti muwala gwe nakuwa mataa nakuwa kintu kyakweyagalamu nakyo kadde kati ninkinona olwakadde watuuka mu 18 19 2 ng'ebbeere eryali lyereega ng'ate kati baleega lireege. Wanaayingira wana namwetaana awo 5 ajja kugezanga kalireege ng'awakanya ekirituuseeko liyitemu wansi eno. Allah amulaga nti nakuwa ebbeere muwala gwe naye mataa lyakweyagalamu nalyo era buli Allah baali wadde ne batalikozesa bulungi babonyebonye nalyo omumatiza abasajja babatwala. Musanga alisibye ebigoye wansi eno alaga omusajja nti kweriri mukadde era alina odikozesa zafumbirwe yali ali wabanyunyunsi kati omusajja waddala amutwala agattawo mugatte amukuba empewo alipika muliddewo tosobola dipika dizza werimaze kuva. Olaba omuntu ayavuwala nga mwemulaba gundi sente zimuggwako wallahi nga talaba nti zigenda nga n'omugamba tewandiguze motoka eyo onagyikanikamu ziri ku base n'emmotoka ngenda taka milioni 2 babe milioni aga n'atakamu milioni ze ezi namuma emitwalo aga 5. Yes yalaba sente zijja mwabali ebbali abatali mu trap eyo muna sente zigenda wandiguzeemu akaponi njagala kuno lwengende China luno njagala kudda nzimbe lumu wagende China nga covid ajanga bagalawo ye ne sente zange babagalira China ate bo kyaguzeemu ebintu ng'ozirya nga bakusondera ate bana abatagenda ezikuzza wano bagambye woddodira mukono we wava mu kyalo gende wamu mu kyalo. Allah byonna byatuwadde basiraamu byakaseera omuntu akuba oluyimba nassaamu erinnya lyoyo gwayagala
atuuka ekiseera gwe yayimba yafa luba lukyakola abawananga amini nga president bwolukuba kati lutegerekeka kati ate Katonda aliko si amini kati olina okuba olwa amini okuba olwa Museveni olina okuba olwani obota tudda mabega tumaze Museveni katudda mu maaso n'okuba olwa Kyagulanyi bw'ataligendako gwolimanya bali kukazaakaza wano nti wagamba ngundi yajja ng'ate wali wazze mulala kati Allah tabaraka wa taala bino byatuwadde tebikulagajjaza kutuuka kuva ku Allah kuba bino byakaseera masha Allah Allah gatwa ma inda Allahi khayrun wa abqa afala ta'qilun ebyo ebiri eri Allah subhanahu wa ta'ala byatutegekedde nga tuvudde wano bye birungi ate bye byakusigalawo ebintu Allah byatuwadde just nuli Allah ebintu Allah byatuwa naturally ne byetukoledde ebyaffe okakase nti Allah byakutegekedde bye bisinga obulungi Allah yakola eddunia naawe agambye eddunia teyina kyeri okujjako muzannyo just kuzannyamu Allah bituwa kukozesa akawo nga omwana wajja ku ssomero ne pocket money tayinza mukola mu development twale 3 mitwale 2 Allah yatuwa ebintu ku dunia no just tubeereko nabyo tusobole okugenda ewuwe atuwe ebituufu bino Allah yatuwa kozesaako buki ate ffe twabikwatanga ebyo bba nabyo paka Allah atugamba kitenkuweemu kiri njagala kino Allah yatutonda buli Allah kyeyawa omuntu ku mubiri gwe njala balaga nti tulunkanira akaseera kaliako kusinkana Allah kabbeeyi osinga wano singa bakuwa wano mukono nga gwennyini mukono tulaba nti oba oyina kinene nga mukono wuwo jesi okuwamu sombe nga ne bagamba guno omwezi gwe oli ku reception ya sombe togula kintu gwe sente zonna zibakuŋŋaanya zitwala buli gwonyumizaako agamba atya era ayinza ogamba imamu madde nsaba tusaale mangu ngenda kukima akasente wali ku sombe nti katya bampadde guno omwezi zonna bye bazikola nze nzijjawo ogamba imamu wemala okusaala akuta obadde ogambye ekyogenda wali gundi ku sombe entambula yokoloote yotuuka oteeka oziteeka ludda wa funa akawunti balaba kyofunye ye gwe kennyini bakuba zino ezisooka oyinza noddayo nkya oyinza otya okuddayo kati baba bali serious naye watyanga Allah akwadde kasombe nakuwerako kano kanyaka kamidiwe zaliwo eziri mulonga zonna nga zizo kuŋŋaanya nam kakati nala kukulagayo kano bw'amala ozikuwa Allah nakulwaza ekitundu kyonna ku mubiri gwe ye kyayagala kati katugambe erinnyo siri ettonotono eriiso ddene ku linnyo nerikuluma nokkirira wali wadde entobi kyoyo nagaha nerinnyo we riri wazibu mbanga ajjamu gonnaana gezaku dispensary kati olina emitwalo 5 nina kuwaayo akayiso tegenda lijjamu kayiso noligezaako okuwa akayiso noweramu ennaku 2 nodda ku dispensary kati wekaba kali kaganye kati mulago twagala milioni 2 waliwo akayiso mulago nalemwa Kenya milioni 8 waliwo akayiso South Africa China buli sente zebakusaba ozitoola paka kamukono kano lekaggwawo ng'oli ku linnya eri ng'oyagala liddewo njagala wanika omukono wano nti okugulu kuno okusobola okukuluma n'olemera sente antwagala sente abantu baganya okusaala abantu bali mu mabaala abasiraamu batadde omwenge mu supermarket zaabwe baagala sente njagala oyimirire wano mweno dalusu ogambe nti nze newe kunnuma okugulu nzigaanira Allah asobola okukulwaza waliwo omuntu gwe sijja kwogera mannya yayavoola lwa bulwadde buli ddwaliro yaligezaako nakati mulwadde sente zaggwawo waliwo omusiraamu ewaffe yayavuwala lwa mwana yalwalira emyaka 8 nakati omwana ali mu ttaka bulwadde naye ngaekibatawaanya tebategeera kiruma mwana
bamununyemu amazzi bakola buli kimu omusiraamu yaŋŋamba natuuka newe sirina kutuuka Allah nsaasire mwana byonna yabikola bizinesi n'esirikka n'esaanawo nga olanagana na mwana omwana ali wansi wa ttaka ne sente zagenda singa Allah akwata ku bye yakuwa eki ate ozaayo bino byonna bibadde olulunkanira Allah bitwale nja kukola ebirala subhanallah tetwabitegeera abatali basiraamu ebyabwe byonna wano azimba ennyumba n'atuuka mu myaka 8 nga kyazimba buli kalaba ayagala akaseeko naye nga talina kyategese kyagenda kwanjula mu maaso ga Katonda we kuba tebakkiriza nti eriyo obulamu nga tuvuddewo wano kyova olaba nti ne waaba afiiriddwa bayisibwa bubi nnyo tobalaba nga bakaba ebiseera ebimu nga bagalagwana mu ntaana takkiriza nti ono omufuwe gyagenze waliyo enteekateeka endala ate naffe oluusi ne tubafaanana omusiraamu amalako olunaku nga talina puroguramu yonna gyasindise mu byagenda kusinkana mu maaso ga Allah imamu wano ayogedde bamusimbye ennusu ebi ate kirabika bamusaasidde butaviirayo awo kati kamuwe zoogerwe nti waliwo ebitaano ebize naye nga sente tuzirina tuzimba bwe tumenya eno oleete nessimu bwewulire yazze nti eno ate plus 97 n'okimeeyo ozirina essimu nga nnya zikola omulimu ogu era ziriwo eziri simu zo tozigaba tozitunda oweza simu zo naye nga tolina nteekateeka kikyogenda okusinkana ng'ogenze maaso ga Allah rabbul alamin tuba tukoze bingi abasiraamu bakutta ebawala baabwe ne babafumbiza mu mikono gy'abasajja abatali basiraamu baagala sente baagala sukaali baagala nnyama baagala bitiibwa abantu batidde okuswala n'agaana okufumbiza muwala we omusiraamu atalina bulungi kasente n'amufumbiza pita anaamuwa ebinajjuza amadiiro naye Allah yagamba nti wama inda Allahi khayrun wa abqa ebyo Allah byatutegekedde bye bisinga omuntu bwafa tebeera nkomerero muganda ffe tubadde tusaala naye wano buno obudde ng'ayingira oluusi omulala afuluma tusaala naye Allah yamujjurudde nze si omunno ku bafu abannuma oyo twaha te obulumi bwe nafunye ku twaha si bungi kubanga just yatuleseewo akadde konna naffe tukola ki tugenda mumusanga nina essuubi nti tujja mumusanga mu abo Allah bayaniriza n'ebyengera bye eriyo omufaafa n'akuluma ng'okakasiza ddala nti waaba teyabadde tagenda eri gy'afuuyira mmindi gye yabadde ava omufu oyo aluma eriyo omufu nga gwe omusooseeko n'ojjawo obuwalagi buno okubuuza ku mawulire naye nga ne mukama wawala gy'akyakola ki akyafuluma mufu oyo aluma omufu afa n'omubikira buli imaamu nga aliwo oyo nga n'omuzikiti oguli ku kyalo waali baga nti yaliwa naye kirumire ewaffe adde yakamalayo omwaka guno gwazze guno naye nga emizikiti gyonna gimuwako obujulizi akuyindi twasala naye yajja ne mukyala we n'omwana awabadde nga tagenze nga kujjuma tusaala naye subhanallah buli muntu bwafa bino ebintu ebi abifuna Allah yeewuunyisa abifuna ku ddyo ne ku kkono gye biri omukkiriza afuna bina n'atali mukkiriza afuna ebi gwe koona walagiwo fuwa emmindizo yenda ku buli kkala lya sente z'abaddu wangaala ng'osiga obukyayi n'okukyankalanya abaki abasiraamu ebintu bina ogenda bisanga mu ntaanaayo ate ebintu bina aberekereza ebyo ne balongoosa bagenda bifuna nina essuubi nti abantu nga kirumira Allah abawa ebintu bino ebina saba Allah abimuwe saba Allah abimuwe yagamba
sahaba mita Bara ibn Azib radiyallahu anhu yagamba nti bali e Madina nombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nobawo omuddu mubu Allah gwe yajjurula. Allah bwe yamujjurula ne bagenda ne mayiti y'okugiziika. Bali nombaka alayhi salatu wassalam bwe batuuka ku kabbuli ye yayite nabakuggwa okukola ki kusimibwa. Fajalasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ombaka n'atuula sallama wajalasna hawlahu agamba naffe ne tuula nga tumukoze ki nga tumwebulunguludde. Wa fi yadihi udun yali akutte akati mu ngalo ze yankutu bihi fil ardi nga akawandiisa ku ttaka. Farafa'a ra'sahu nasra omutwe gwe bw'ati faqaala n'abagamba ista'idhu billah min adhabil qabri. Musabe nnyo Allah abonye bonezo byaki by'omuntaana. Bali ku kabbuli balinda bano abasima batereeze. Mukama waabwe atudde atadde omutwe gwe wansi awandiika wansi bw'ati. Bamuwanga obudde bamwetegerezanga. Bwe yamala n'abagamba musabe Allah abonye bonezo by'omuntaana. Allah yali yamuwa software nga amaaso ge galaba beyond humanity. Nga ina byalaba nga bote bikola ki tabiraba mu byalaba kukiri mu kabbuli kiyagamba bano nti musabe nnyo Allah abonye bonezo by'omuntaana. Mu lunaku yagiteeka mu tahiyyat zimu ku dduwa ze tusoma nga tumalako essala mulimu okusaba Allah atuwonye ebibonerezo ebiri mu ntaana. Kabbuli olaba embeera ekunyiga wano nga ne banno bakulaba nga nawe obalaba bakuwa ne ku buyambi n'oluyanga obulamu busaanawo bakussa mu kkomera. Kale kalumu kabeera katini neera oyimirira otuula otambula naye n'oluyanga obulamu busaanawo n'otoka n'ogamba mutunde ewaawo omusajja muwe ssente z'enve mu kkomera bikolebwa muki. Naye okakasa omuntu ali mu kabbuli awo ennaku gy'ayitamu yenkanankana omuntu ali mu kkomera tewaliwo ku bizibu biri mu ntaana nga byenkanankana. Akazibu akali mu ntaana nga katini kazitowa eri omuddu osinga oguzibu ogusinga obunene mu bulamu bw'ensi eno. Wano mu duniya tukaabya kajanja wano osobola okuguma bwavu osobola okuguma ate just tewekkiririzaamu naye si buli mwavu nti era abaali bubi. Mabanja ge mangi osobola okuguma era olina akusiba n'akugjayo kale anaazimpa mu installment. Wallahi ku bizibu ebiri mu kabbuli tekuliko kyosobola kugumira. Olaba ensi ogivuddemu ng'ekwokya n'oyingira kabbuli. Kabbuli egenda kunyiga abaddu. Saba Allah ataso nnyigibwa okwo. Omuddu atuuke n'ogamba leka nzireyo mu nsi oba ebizibu n'ebiri mu nsi bikuŋŋaanira ku nze bikuŋŋaanireko naye nga sibadde wano. Ate bw'anaava mu kabbuli ng'emaze omumukunya najja mu bbaliro agenda kugamba mundeke nzire mu kabbuli. Allah alina obusobozi obulumya n'ayongera okukulumya paka ku bulumi bwayi Allah bw'ayagala busembeyo ku ggwe. Oyinza okukuba omwana n'agamba nti kati nze newonkuba loole ya mmotoka oba nzita. Tekisoboka. Eri omuntu eyaguba nalaba ku mwana eyaguba eri myaka nga 8 nnyina yali amukuba. Lumu yamulagira nti genda oyoze ebintu kola kino. We yasimbula ne kadda ku muzannyo. Mama n'akagamba mukazi ajja kukuba nga maama Fatuma ankube. Ne bwe mbyoza ankuba ne sibyoza ankuba kati leka ankube. Era bwe yadda n'akakuba ne kamugamba nga muzaka olaba bye nagambye nze ne bwankuba sifaayo. Era omukazi byaggwera ku poliisi ab'ekyalo nga bavunaana omukyala okuba omwana. Ye omwana yamuvaako ekyalo ne kikosebwa ne kiroopa maama okuba omwana we naye gwakuba yabivaako dda. Tolaba omuntu atambuza ebigere alinnya kukola nsinga ayokya alinnya buyinja nga takyabiwulira ng'ekigere kyabivaako. Naye mmwe ab'engatto mmwe tosobola n'okulinnya bulinnyi awali oluyinjayinja obeera ku matiitiiri oti. Kati wano mu duniya tumanyiira omanya kati namanyiira
tosobola mumanyira bizibu byani bya rabbul alamin. Katumala okuva mu adhan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baganda banga bebitibwa, Allahu jalla jalaluhu watwalidde mu budde bw'okwazina tuwadde ku mbeera egamba nti Allah alina obusobozi obunyigiriza omuddu ng'amujja ku siteepu y'obulumi ng'amuzza ku siteepu endala. Era nga Allah bw'asobola okusanyusa omuddu ng'amujja ku level endala ng'amuzza ku ndala. Kati abantu omubaka yatugamba alayhi salatu wassalamu nti tusabe nnyo Allah atuwonye ebibonerezo ebibeera mu ntaana. Enzikiriza yaffe ng'abasiraamu bwe tumala okufa tuba tuvudde mu bulamu buno bwe tulimu olwaleero ne tugenda mu bulamu obw'emyoyo. Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda yennyini bino yabitusomesa nti tumala okuva wano era tewaliiwo nzikiriza yonna eyina njigiriza ku bulamu bw'omuntu singa aba amaze okufa kiki ekiddirira okuggyako eyaffe ey'obusiraamu. Era kiri mu bintu ebitukakatako okubikkiriza nti omuntu bw'amala okufa Allah ayina enteekateeka gy'atambuzaamu obulamu bwe. Wabanga abadde mulongoofu Allah amutambuliza mu bulamu obw'abalongoofu. Bw'abanga abadde mwononefu Allah n'amutambuliza mu mbeera y'ebibonyobonyo otuusa lwagenda okuzuukira yawmal qiyama. Yagamba nti omuntu amala okuziikibwa wa yaatihi malakaani, malaika zijja bbiri gyali, emu bagita munkar enda bagita nakir. Munkar ye ebeera ku sayidi yo eya ddyo netuula ku kkono. Nakir naye nga munkar kitegeeza ekintu ekibi, ekintu ekyesittalwa kubanga zirabika bubi ebitonde ebyo. Saba Allah waba abireeta gye tuli, Allah atunywezi. Wallahi abantu beepanka ono mu bulamu bw'ensi, abantu balina amalala. Olwo omusajja bamuyita aligaweesa. Aligaweesa oyo aligaweesa ani? Jumba, sajja musamize ndoza yebba waakula nnama. Aligaweesa y'omu ku bitonde mu nsi wano mu Uganda wano abavuddeyo okulwanirira Lubaale nga nekiba kyetaagisa kweŋŋanga Allah talina kyamuwuliramu wekiba nga ayogera ku mayembe. Alina laavu y'amaanyi eri amayembe okusinga ensonga endala yonna. Apromotinze amayembe ku midiya, oba oli awo
mu kifaananyi gwe mupromotingira abantu okutegeera allahu subhanahu wataala. Era bw'aba ayogera amaanyi gawezesa mangi, naye kiweemu obudde, tokalubirizibwa, tosindikirirwa mmeeme, leka atuuke mu kabuli awo. Omanyi olaba abasirikale nga bakutwala wano bakwata bakutwala, oyogera bingi n'obavuma n'obakuba, naddala nga kamera weeziri tebatera kukuddiza, era wakuba bakwata bukwasi bedifendinga naye tuuka mu sseero, wallahi weekanga. Era mulioga nti yikati abasajja naye kyamazima bano nabadde bakuwagaawaga temumutwala ffenna tutwalireko, bo bagumiikiriza n'oyingira mu chemba zaabwe, bagenda okukulambulako banno mu nnaku ngezi nga si yeggwe, nga wateredde olutereera. Era munagamba nedda tokkiriza nti jangu madisi okojje, jangu temukayana n'abasajja nga landa bajalada eno ababazije banayo bakuyisizzaako buli abadde akagulumbavu nga bayisizzaawo ngoze mu layini. Naye kyeŋŋamba kimu, kati ffe abakkiriza tolinda kuyingira wansi awo, Allah tetumusobola. Allah alina amaanyi, Allah nze nina ebintu bye mumutyako nti alina engeri gyakulekamu newoolekaana, nakuwa neddata, nakuwa essimu ennungi, nakuwa amaka woolekaanira n'owoggana. Suratul Waqi'a Allah agamba nti kati akadde katuse nkunonye, ne bonna bano abaleekaana abadde bakuwagaawaga ali gaweesa abakusitula nti ye jjajja bagambeko bakuba emiziro ennaku ezo baayo kyendiga ennamu. Allah agamba nti wemba nkunonye babeerawo. Allah waba alina gwakime tamala kwekweka, talinda mboneka bamala okwebaka munone, akunona nga bonna batunula. Omwene gutuuka wano n'obolooga. Allah n'agamba kati agamba nakulema tusooka ogulekemu awo. Allah n'abaga kati muguzzeeyo mmwe jumba guzzeeyo mu bigere gye nagujje, abamu n'obudde muguzzeeyo. Wallahi nga bonna batunula mpwangali ne badduka bagendako mu kadwaliro, musawo jangu dokita gundi muleete museeka ebyuma byonna nga malaika ze batunulidde bwezi. Allah yakola omuntu tategeera okujjako be yasaasira. Wali ogenzeko mu kiyumba ky'enkoko okujjamu enkoko zino ezibakuŋŋanya mu biyumba, gw'ogiraba n'oganjagala eyo, omanyi kyekola nga naye ekola ng'omuntu, tojja kumutwala ng'edduka. Kati obusiru edduka ekutamizza omutwe, temanyi nti gw'ogiraba olaba wano, negenda mu kasonda nekkakkana ne wansi nesirika ne bino tebikola. Omusajja tandaba, kati gwe nojjanga ewoze n'okwata kanogigamba kale ddamu odduke bwe kiba ng'olina obusobozi. Era egenda etaakyala tontwala. Wallahi tuzisomba emu ku emu ne ziggwamu, naye kyekkakasa nti naffe Allah bw'atyo bw'atusomba. Ogenda kwekwekawa abasaala ne Twaha Ishai webanga yali namba nga twalimu 40 kati tuli 39, bugenda tya ku makyana tuli 2. Obuzibu bwe buli nti wewavaawo avuddewo nga Allah azzaawo omulala, nolowooza mbu gwe togenda tya ku makyana Allah ng'ovuddewo nga ataddewo omulala. Allah lwali kimaali gaweesa, wali mukima nga tannenenya. Subhanallah. Ate ffe abalamu tetubiraba, naye ye ajja girengera mala kuli mauti musimbi mu maaso ng'ayimiridde wano, odduka odda mabega. Wali oloseeko mu kirooto nga bakugoba ng'odduka nga togenda naye ng'odduka naye nga tovaawo awo. Ajja kudduka ng'adda mu maaso, ajja kudduka ng'adda mabega naye ng'ebigere bimwala bimuzza mu maaso, bambalagane nayo. Bino byetogera ku dunia byogere, ogenda kukkayo wansi awo. Bakutaddeko olubaawo terugenzeeko, oli mu sementi, oli mu bbaati, byonna tebigenda kukuyamba. Malaika zigenda ku jeezi zikutuuze. Wano we nkusabira musiraamu, bw'oba olinamu kayirizi kakutule
wallahi jikutule awo mukabuli abagenda nyumirwawo be bafanga basiraamu ye yafanga asaale sala naye ng'akakasa asaala kusiimisaani rabbul alamin yenna anasinkana Allah mukabuli awo yagamba malaika zigenda kujja bbiri fayujirisaanihi zikutuuze mu ntaanaayo fayaqulani lahu zikugambe man rabbuka ani katondawo ako birabanga ebitono naye omusajja akubuuza basirikale bambadde ebyambalo byabwe walaba bya Uganda ne bakubuuza ovaawa ng'omanyiyo ne gyolaga omanyiyo naye nootya kati olina bagamba nti nva ku muzikiti ne bakubya ate mingi nogamba mbadde nkaka ovaawa ekibuuzo eki nga buli lubuuzo okyusa ansa onoonya buwonero paka lwagamba munno Swaibu n'ajja mpola n'abaleka eri gambe musiraamu obadde abasajja bakubuuza ogambye ova ku muzikiti ogambye ova mu katale ogambye ova mu katanga musiraamu tereeza olulimi bagenda kukutwala kati mbulira ovaawa ziri ansa zonna 3 n'oziteeka ebbali niye n'omusimba ey'okumeka nva mu ddwaliro kati olaba obagambye ova ku muzikiti nze ongambye ova mu ddwaliro musiraamu ovaawa naye nga ekikutabula kyebabuuza okimanyi naye ababuuza bano oyiya ansa ebajjaamu mu biseera bya covid mwe tebatambulanga kiro naye ffe abaatambula ekiro omusirikale yaŋŋamba musiraamu oli mwana muto naye kyenkusaba tompa ansa neeki just kola kyenjagala kubanga ogenda kuŋŋamba ova kuziika otwala mukyala mu ddwaliro yamenya ensonga zonna zenina omugamba ye n'aziŋŋamba naŋŋamba era nawe singa gobaddemu eno entebe kyewandiŋŋambye kuba byoyogenda okwogera banno bonna babyogedde dda wabula manya kimu kati nkulina tulina kuteesa ku kirala so siwa gyova nagyokolaki nagyolaga naye lwaki ansa z'abantu zakyukanga bwe balabanga abasirikale twabatyanga oluusi n'olema n'omugamba ekituufu n'omugamba ekinakukola ki malayika we zijja mu kabbuli ne zikutuuza gana amalala getwogeza abakubuuza sijja kuddamu ojja kuddamu wallahi ojja kuddamu mani rabbuka ani katondawo wonaba Allah tusaasiranga bwe babuuza basiraamu ate nga baawe eddiini ebiseera bagenda zigamba nti rabbi Allah katonda wange ye Allah kitegeeza agenda wansi awo olina okugenda ng'omanyi Allah bino byetwogera ku Allah emboozi z'okumalwa bu Allah singa yali amanyi katonda simwenkanya ngono otuli bye yalinga yeyasamyasamya ku rabbul alamin bwe bateeka zamuzamu e Makka ebyaggwayo dda nze sitakana kugenda Makka documentary subhanallah oyo mutuli waabwe oyo watalisaba Allah musonyiwa nafiira kwaga amalala omanyi abantu bakusobera emyaka gy'amalala bajamuyitako ng'akola ki laba yajja emyaka gy'okwenenya mwakolera amaki amalala bye bintu Allah yabikola oyo kiri omulaba kati byosobola okukola emyaka 25-3 tasobola bikola era wakikola ddwaliro byonna Allah mubonera amulaga nti ogenda bajja mubuuza mano rabbuka agenda kuddamu atya nti rabbi Allahu nga yentegeerayo ku Allah waliwo n'abayita Allah essanamu waliwo abayita Allah mukaaba ye Allah ate kaaba mwe muli nabbi ng'oli wansi mu kabbuli awo ojja bitereeza sheekh osaaga endagamuntu twawangayo nga tusaaga owaayo amannya 10 nayaga ogenda otutuuka ekiseera endagamuntu ng'ezze okukola omulimu gwayo nga ku bibuuzo wajjuzanko birala ne ku ndagamuntu olinako kirala ne mu banka eryo kirala ne bagamba kati ddayo ku erosi oleeta amannya wana amaki temwagatwalayo babayita kima endagamuntu okusooka mwagenda banka wezaggalawo nti deeta endagamuntu temwazikima layini eri ku nnira olowooza eyingira jjana naye okusooka tetwagaana olaba gavumenti etunyiga etamanyi na gyosula ne tukola kyetwagaza Allah yanaatulemwa tujja byogera sheekh ani katondawo ma diinuka yo badde wa ddiini ki
adini ya Islam. Allah nze mbadde muki nga baleeta video ya supermarket yo wano watula nga wennyini omwenge wa nga bakubuuza dini ye badde yogera ki ku mwenge. Abasiraamu batema embizi bali mu hotels ddala ezo hotels ziri ku standardi z'abazungu batunda abawala abalenzi abali mu butaayi obutatuuka wansi bulungi batembeeya embizi ku masowaani. Ogenda gamba ndi musiraamu okakasa oli musiraamu n'embizi gy'obadde ng'otunda obusiraamu bukkaanya nayo. Subhanallah. Nsaba Allah muganda waffe amwanukuze ebibuuzo ebyo bakubuuze ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum musajja kyono gwe baatuma gye muli bamutuuze wali nga walabono watudde awo nga nabbi ng'ali awo baka eriiso booti. Wallahi nsaba Allah tusinkanya akaseera ako nga tuli basiraamu baka eriiso eri ogenda manyira nti no mbaka wa Allah. Olaba abasirikale bamanya nti olukuŋŋaano oluteeka muze yajja balina mukazi balaba n'abakulu nti olaba gundi azze ne gundi muzeyi waali fa basima ebiswa olina wootuuka nti namunswa wano we wali ki ku byetoolodde awo. Oyinza batogenda nko Dubai naye muno yakulagiridde bulungi naga nti ku airport waliwo wali omuzikiti gulina omunaala omuwanvu kati wano wansi olutuuka wali onoonya munaala wano we yaŋŋambye ffe abakkiriza olunatuuka mu kabuli pata tulaba tulinze bulinzi mubaka mumulabako tugenda mumulabako. Saba Allah tuuseeyo nga tuli basiraamu era olunaamulaba ngati huwa rasulullah eyo mubaka wa Allah. Malaika zigenda kukubuuza wama yuderika otegedde otya nti ono nabbi wa Allah gutalabanga nako ogenda zigamba qaraatu kitaaba Allah nasoma ekitabo kyani kya Allah. Abangi basiraamu tuwe obusiraamu ebiseera wetunaamala okufa bye tukoze mu ddiini bitugenda okuyaayaanira. Nze nalinga nsoma suratu Nisa nga nsoma aya egamba esookera ddala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ngabwencho bwenyimirira nga nerabira nti hamuzeeyo weeri ebanja kugamba nisaa ate nga nali nkimanyi naye nga sikiwanga budde engeri gy'oba osoma Allah kyali kyanziruka mu mutwe omugenzi kirumira tuba tunyumya ebyaffe nga sekana kanyala kugamba mugamba ki mbuulira naga nti waliwo enyimirira gyentera okuwulira ekukwatirayo mugamba eriwa n'aginsomera nga nti nisaa ate gw'ogitema wallahi ngenda okubikkulawo nga kyayogera kyennyini nga kyekiriwo mugamba Allah akusaasire. Era saagitereeza lwakuba nti nalinga nsomawo nagoberera kye yaŋŋamba kati wano mama madde nkola ensobi. Subhanallah tutaba nti ekyo nkimujjukirako yali asoma Quran afudde amanyi okusoma ki kandi gwe tonnaba nakufa naye oli awo olinda kwenkana ngani nada songa gweyagala okwenkanako tukulinde tugikusomese nti ye kati anyeenya omutwe gwenyeenya ng'olinga alwadde namukino kirwadde kyaki kinyeenya mutwe natumanya nti alwadde kinyeenya mutwe kati atuuse emyaka egyo wallahi afudde amanyi okusoma Quran kubanga tugenda kugamba Allah mukabbuli qaraatu kitaaba Allah nasoma ekitabo kya Allah Quran nga kyogera ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu bwe nakisoma fa amantu bihi nemukkiriza nti mbaka wa Allah wasaddaqtu nenkakasa nti gayogera ngaali maki mazima. Ebyo ebintu bina Allah busiraamu mubaka alayhi salatu wassalam Quran omuntu yenna n'abiyita Allah agenda muwa ebintu ebyo ekisookera ddala fayunadi munadi minas sama omukozi agenda kukola malaika ziri mu kabbuli nga naye nga ate ye ali waggulu mubagenda buuza ebibuuzo se bagenda bimaakinga
waliwo agenda ozikowoola zino eziri mu ntaana nti ankade sadaka abedi omuddu wange ayogedde maki mazima nze Allah we era abadde ansinza Qur'an abadde agisoma abadde ku busiraamu abadde agondera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati mumukolere bino wammanga nzira zino wenasoma kweno hadithi nezigifaanana nze tuziko musiraamu pressure yange teba nnene nga tuzisa atali musiraamu. 1 fa afrishuhu min aljanna mumutere mu kapeti y'omujjana twali tuzika muganda waffe kabuli negwamu nakirabako ntuzika omufu eyo saidi z'ebutambala yali mukyala tumaze okuyako ettaka listukidde ddala nebomuka negwamu kati olw'okwagala twalwana abaali baziika balwana bayoolemu ettaka badde mubagikole ki bagitereeze abalimu abaaliwo gati mugende mu maaso n'okuziika mitima negyeekanga ettaka limuyiikako awo mukabuli teweetaagawo decoration tofaayo kubanga ne bano betuziika ne zitagwamu finale egwamu buzito bw'ettaka kato mumuziika omusana gwaka bwe litonnyamu amazzi obuzito bweyongerako zigwamu yagalagaana ate amazzi gano agatonnya kabuli n'erembeka gamutuukako yagalagaana era abafamu bamanyi okwerogoza shaitani zitawaanya abantu baabwe nezigamba nti mulandira gwampitamu mugenda osima kabuli omulandira gwayita mu magumba ne bakaaba tata tabadde ng'ajja buli kiro muzeeyi ali mu mbeera mbi ne basimawo ne bamugjawo ne bamuzza awalala owaayi mwetaaga osima nno buli myaka nga 3 kuba wansi eyo mikutu gya mirandira omuntu afudde takosebwa mulandira takosebwa nkuba talina buzibu bwammwe na musana gwaka talina ebyo byonna baabisusse ebikosa mmwe ye aba alumbye bibye newomuzimbira n'okubaka amabaati ne musako tairos naku zino nammwe mwava ku busiraamu muli ku bukatuliki kati ne mukwata abafu ne muzimbako bulooka weweekaabya muzeeyi kyenina omukolera kino ye yampeerera nozimba talazo nowandiikako omugenzi Sulaimaani allama gafirlahu rahamuhu yafaluku mu lunaana nowandiikako nookaabirako gwe nno weemantaaze eri wansi gyali talina kyafunye neki wulya operation eziri wansi Allah agambye malayika zine zibadde zikanyagaza ennyini fa afrishuhu min aljanna musenemu ebitaka byonna mumutere mu kapeti ya mujjana fe Allah waffe talimba tusaba Allah abituwe awe n'abafu waffe abasiraamu wa albisuhu min aljanna mumujjemu essande ezo zijjudde emisaayi muzimwambulemu mwambaze engoye nga za mujjana. Allahu akbar. Allah wagamba kwambaza olowooza botiki kyeyinza okwesimbako. Allah atwambaza ekigere subhanallah omuntu agula amannyo gano nga oligina amenyese awoza amannyo ge gakyuka kala gali mu yero kati ne bulaka ajja bwe ganda senya bulaka ajja Allah agesuze ebyennaku yebyo ogenda giwona kasitofa ng'obiwonye womala ofeeri yagantalina kalina newo badde miskini bakuwa kapoloti kwolwo bamumuziikawo tunamuleka kungulu ng'ofuna akapolotiko ovudde mu nsi tolina wadde koyina ne kasita ofudde ofunye akapoloti okyalina ennaku yonna obadde otunkana baana kusoma olabayo omwana ajja kabuli okuzuukusa muzeeyi batugobye sente wali wajja oba owonye school fees oba owonye sente z'eddwaliro omukazi otaddeyo kujja wooli omaze naye okakasa omaze wano wansi woogenze saba Allah atuteeke mu bafa ne bafuna bulungi so si kufuna bubi saba Allah tabaraka wa taala wabanga atutte nga tuli basiraamu atuwa okukolerera akaseera ako ketunasinkana rabbul alamin nga muganda waffe okugenda kwe kweyagenze tulina essuubi ddene mu Allah nti okugenda kwe agenda kwesiima abadde alina eswala ze 5 abadde asoma Qur'an abadde atadde eddiini mu famire ye
akhir karim yafa agambye maama we tonkubiranga ebiwoobe era maama ng'alumiriza ekintu eki mwana yange n'omukabira naye banne munsaasire n'akaabayaawo n'akayisaawo naye ng'alumiriza amakulu omugenzi yeetukuzaako ebyo abange twerwaneko akadde konna ogenda bino bwewerabanga akyali wano toliiwo tugenda ne lwana gwereka ng'okoze ebisikadde birekeraani birekera allahu subhanahu wataala naye tonsaba allah atuwe okulongoosa atuwe okukola ku lulwe konna akalimu kokwatako kalongoose tomanya allah ayinza okkakkiriza ne kavaako okwesiimaako ng'osinkanye allahu subhanahu wataala nsaba allah atugase n'ebigambo ebyo era baganda baffe bonna byajjulula nsaba allah basaasire ay allah subhanahu wataala tuli baddu allah mbaddu bo allah tuli bannafu rabbul alamin allah tuli bakendeevu ng'abatonde allah tukusobya emisana n'ekiro ne allah tukwegayirira otusonyiwa ensobi zaffe allah tukusaba allah tabaraka wataala otuwe okulongoosa gy'oli rabbul alamin allah tukusaba otujje mu boononi allah oteeke mu balongoofu allah subhanahu wataala tukwegayirira oteeke mu baddu ng'eddwa zaabwe ziwulirwa allah gy'olira n'ozaanukula ayi allah tabaraka wataala abaddu allah mbaddu bo bayitirivu allah bootadde wansi w'ettaka babadde bakkiriza bannaffe allah nga tusaala nabo allah balina obukendeevu allah gwe bumanyi allah fe bwetamanyi ne allah gwe musonyiye allah gwe musaasizi allah allah yegoddiramu ebitonde byo ayi allah tabaraka wataala tukakasa singa osalawo kubabonereza bonna tolina kyekweyongerako allah ku bugagga bwolina allah osalawo nti kubasonyiwa tolina kyokendeera allah ku bugagga bwolina ayi allah tukusaba osonyiwe muganda waffe kirumira allah tukusaba omusonyiwe ensobi ze ng'ekitonde tukusaba allah osonyiwe bonna bakadde baffe baganda baffe abasiraamu bali wansi w'ettaka abaami n'abakyala allah tukusaba obasonyiwe tukusaba allah obasaasira rabbul alamin allah obateere ebyengera mu kabbuli zaabwe allah obagaziiriza entaana zaabwe allah obateere kapeti ez'omujjana mu ntaana zaabwe allah obambaza engoye z'omujjana mu ntaana zaabwe allah bagulewo emiryango gy'ejjana mu kabbuli zaabwe rabbul alamin allah tukusaba obawonye agabonerezo agali mu kabbuli allah tukusaba obanyweze mu kadde k'okubuuzibwa allah tukusaba olabirire famire zaabwe mu kulabirira okusinga kwabadde bazeebira nga bakyali balamu ayi allah gwogabirira ayi allah yegwogaba ayi allah yeggomma allah gwogaggawaza tukusaba allah otukuumire famire zaffe ng'otujjuludde oleme abaana ffe allah oleme kutangatanga allah baterewo abaana abaagala abaana abalabirira allah ku lulwo ya rabbul alamin allah tukusaba otuwa okulongoosa ya rabbul alamin tukusaba allah otuwa okufiira ku shahada ya rabbul alamin tukusaba allah oleme tulwaza ndwadde zitawona allah bw'oba allah otugeredde ekirwadde kyonna allah oleme gifula fitina allah yatujja ku busiraamu allah tukusaba rabbul alamin yenna ali wano allah ng'alina ekirwadde allah gwe kyomanyi kyattunka nakyo tukusaba allah omujjanjabi ya rabbul alamin tukusaba allah otugaziyirize enfuna ya allah otugondeze allah ebisolo ya rabbul alamin allah otufuula emikwano gyo allah otugondeze emirimu gy'eddiini oteeke embaddu abalulunkanira okusoma quran yenna allah atagimanyi allah ogimuwe yenna allah agimanyi nga mugayavu allah omuwe juhudi mu mutima gw'abeere nga agijjumbira wa sallallahumma ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.